Asooka otuwulire omwana ali mu mbeera ki essaawa zino? Papa waali ajja kutereera era njagala okugumya bannakawempe bonna mwagala omwana wange bwe batyo ti mubeereemu okukkiriza ti omubaka ajja kukola ki ajja kutereera ku lw'ensonga yatuukako n'ew'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amugumya n'amugamba beerawo maama akujjanjabe tukyali bumuse era Ssegirinya mumusabire bannakawempe mwenna mbagumya mubeere ekitole kimu muwagire omwana wange Muhammad Ssegirinya mumusabire ajja kutereera obulwadde bujja kugenda kubanga mumukutteko n'amaanyi. Yawulira essanyu ly'amaanyi kubanga era yamanya nti bakyali kitole kimu era bajja kukkiriziganya na buli kimu kyonna kye banaaba bagenda okukola. Mba munyumyamu gwe ne mutabani ng'oliki byakugamba? Antegeeza n'aŋŋamba maama omukulu Robert Kyagulanyi anjagala era engeri gye yaŋŋumya nti onzijanjabe obulwadde buwone nzireyo nkulembere abantu baaki beekawempe nange nembeera musanyufu. Mami, omulwadde ki ekisinga omubonyaabonya kati? Omulwadde koze magulu ago ge gasinga kakati okumusumbuwa naye ajja kuba bulungi. Abantu abamu beebuuza ali waka ali mu ddwaliro? Ali waka. Omubaka ali waka tali mu ddwaliro. Gwe nga maama kusoomoozebwa ki kw'osinza ossanga mu mbeera eno yonna? Kusoomoozebwa nsanze kungi kuba omwana wange andwaddeko nnyo tambula mu nsi nensanga okusoomoozebwa kungi naye ebyo byonna bijja kuggwa Ssegirinya kasitaani atandika okuba ng'awonye. Abantu abamu baakweraliikirako naddala abazadde nga bagamba ye omwana abaddewo ng'akulabirira. Obuyambi buno kati obubeezaawo famire gw'obujjawo? Obuyambi obubeezaawo famire era ng'akasente ke weekaba nti akafuna era keeko akanyamba nsobola okumubeezaawo ne famire yange nsobola okugibeezaawo. Gwe nga maama wejjusa omwana okuyingira politics kuba basinga bagamba we wava endwadde ezimutawaanya? Ekyo nakijjusa naye lwakuba nali sirina kyakukola kubanga yali abyagala. Omwana osobola omuwa advice singa aba avudde mu bulwadde buno n'ava mu politics oba nga kitwaliddemu nnyo nakifuniddemu mirembe okuva lwe yakiyiga. Ssegirinya nga bwe mumanyi ayagala ennyo okulwanirira abantu ate ngeri n'abantu gye bamwagala ennyo simanyi nti ayinza okivaamu. Olaba kati mulwadde naye era omutima gumuli ku ekyo. Omulesa aweereza abantu babeekawempe? Aweereza abantu babeekawempe kubanga abantu abeekawempe baagala omwana wange era neebaza abantu beekawempe mwe bali kwagala mwana wange mubeere bagumu omwana wange ajja kuwona mumwongera akalulu. Awo okusookera ddala tubaaniriza nnyo bannamawulire olunaku olwaleero. Nze Mr. Kawempe muzikirize mbalamuseeko n'ekiramuso ekisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olunaku olwaleero tukuŋŋaanye wano maka ga Honorable Muhammad Ssegirinya okutegeeza ensi ku nsonga y'edduwa gye twali twalangirira ebadde ey'okubaawo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno ogwa Novemba bwe tuyingidde nti tufunyeemu enkyukakyuka okukyusaamu mu nnaku z'omwezi saako n'omwezi gwennyini oluvannyuma lw'okubeera nti mikwano gya Honorable Muhammad Ssegirinya egiwangaalira emitala w'amayanja n'okusingira ddala baga mikwano gye abadaaki abasukka mu 10 baasabye Honorable Muhammad Ssegirinya oba oliawo bandyetabye ku dduwa okusinziira ku ebyo Honorable Muhammad Ssegirinya bye yayitamu ate nabo
bye baalaba n'okusookera ddala mu UMC hospital yasookerwa okuddukira mu ggwanga la Netherlands era ne bamuwa obujjanjabi. So ne tulaba nga kiba kya bulyazaamaanyi abantu bano okubeera nti basabye ate okusaba kwabwe mutakuteeka mu nkola. Era twategeezezza mukama waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti dates ezo zikyuseemu era naye nakkiriza okusaba kwaffe kubanga ate nabali abantu abataddeyo okusaba kwabwe nabo bankizo nnyo mu bulamu bwa Honorable Muhammad Ssegirinya kubanga buli Honorable Ssegirinya mubadde mumulaba ng'agenze mawanga ago ag'e Netherlands abadde ayanirizibwa abantu abo era abantu be bamu bakola kyamaanyi nnyo okulaba nti eddwaliro lyaffe eryakawempe North Medical Center bwe yali alitandika donations ezisinga zava mu baganda baffe abo abadaachi. N'olw'ensonga eyo okusaba kwabwe twakukkiriza era bwe twatudde ng'olukiiko oluteesiteesi olw'edduwa mukadde ono naye decision ye badde yankizo nnyo mu nsonga eno era naye okusaba kwabwe n'akukkiriza. So nno twagala okutwala okusaba kwaffe eri abantu bonna bekikosezza kubanga tubadde tumanyi nti abantu ab'enjawulo beesunze olunaku olwo ng'ennaku z'omwezi nga 15 mwezi guno. Waliwo ne bembadde mpulira mu constituency nga sharia baziguze bamaseeka baguze amakanzu amapya agabadde g'okulabika ku lunaku olwo. Tujja kubasaba amakanzu ago temugambala mukuume nga oba oliawo mugateeke mu keesi ennungi mugatereke ng'ennaku z'omwezi nga 2 January tujja kubeera nti tubaayo n'edduwa kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'obulamu bwa Honorable Muhammad Ssegirinya. Abalabi baffe abalungi yonna gye musinzidde amannya nze Bagonza Thomas nga ndi mukulembeze mu Kawempe ate nga nze ssentebe w'olukiiko oluteesiteesi lw'edduwa y'omubaka Muhammad Ssegirinya. Olunaku olwaleero enteekateeka nga omwogezi w'olukiiko oluteesiteesi ate omuyambi w'omubaka wabategeezezza nti twasazeewo nga tuli wamu ne famire n'omubaka yennyini nti banywanyi be abawangalira emitala w'amayanja naddala mu Europe, mu America ne Canada basabye bakozese obudde bwa December buno okudda balabike nti beetaba ku dduwa y'omubaka Muhammad Ssegirinya Thanksgiving. Era ne tulaba nga tetuyinza kibuusa maaso olw'ensonga nti mu zimu ku nsonga ezibaleeta kwe kulaba nga project z'omubaka okuli ey'eddwaliro naddala ey'eddwaliro nti babako ettaffaali ate bamukwasa ye mwennyini balabike nti batandikira awo okulabika nti bafundraising eddwaliro okuddawo kubanga gimu ku miramwa gibadde mu dduwa sides okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'obulamu bw'omubaka Ssegirinya. Era twagala okugumya bannakawempe North, twagala okubeebaza, twagala n'okubasaba nti bongere okugumiikiriza mu maaso awo ng'omwogezi wabategeezezza inshallah edduwa tugenda giteekateeka ne Thanksgiving era omubaka mugenda kumulaba bw'ali nnyo olw'obulungi bwa Kawempe n'okwongera okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kuba muyisiza mu bingi. So twongera okubakubiriza n'okubasaba nti bongere okusabira omubaka Muhammad Ssegirinya n'amawulire amalungi nti waali essaawa yonna bajja kumulaba nga batuukako ne mulaba Style mu constituency kola ye bakimanyi bajja kuba bali awo bamulabe nga atuukawo nga babuuzaako kubanga ekisinga obukulu twebaza olw'obulamu bwe n'ebyo byayiseemu. Era twagala n'okuweereza obubaka eri abo bonna bonna abadde abasalimbira mu constituency aboogera kino nakiri. Twagala okukola statement tubategeeze nti Kawempe North eriko caveat y'omubaka Muhammad Ssegirinya Mr. President. Wali nnyo tuweereza tumuyinamu essuubi, ekibiina kimuyinamu essuubi, bannakawempe bamuyinamu essuubi ne bannayuganda okutwaliza awamu. Ekisookera ddala abantu baffe njala okubagumya abadde beeteeseteese ebbanga lyonna kubanga tulangidde almost omwezi mulamba nga tulanga edduwa. Abantu baffe abeeteeseteese njala okubategeeza nti nga bwe tuzze wano mu maaso ne tubategeeza ku nkyukakyuka ezikoleddwa olunaku olwaleero tugenda kubategeeza officially mu bbanga eritali lyewala dates kubanga tulina otegeeza poliisi nti tukoze enkyukakyuka ate poliisi naye netuddamu nga bwe yali yatuddamu mu kusooka ate n'ab'ekifo nabo netusooka netuteesa n'ab'ekifo ku dates ezo ezikoleddwa tumanye nti ku lunaku olwo ku dates ezo ze tulina tekuliko activity ku kisaawe ekyo
so tutegeeze ne ba ssentebe b'ekyalo ekyo okulaba nti omukolo guno guba successful. Naye njala okubagumya nti enteekateeka zonna nga bwe zibadde bwe ziri, kujjako nti dates zokka ze zigenda okukola ki okukyukamu. Mubeere bagumu bannakawempe, mubeere bagumu mikwano gyaffe, mikwano gya Honorable Muhammad Ssegirinya. Olunaku olwo lugenda kubeera lwa kwebaza Mutonzi, olunaku olwo lugenda kubeera lwa kwebaza Honorable Muhammad Ssegirinya ebirungi byakoledde bannayuganda. Ng'oggyeko dates musuubira mu mwezi ki? Musuubira kikola mu mwezi ki? Sorry? Musuubira kikola mu mwezi ki? Tusuubira mu mwezi awo ogwa January, kubanga baganda baffe abawangaalira ebweru nga muganda waffe bwategeezezza nti basuubira okubeera nti batandika okukomawo mwezi gwa December. Ate abalala basuubira okubeera nti bafulumamu eggwanga mu mwezi gwa January. So enteekateeka eyo twagala okubeera nti tugikwasaganya bulungi nnyo baganda baffe abo baleme kubeera nti obaolyawo basubwa omukolo guno ogugenda okubeera ogw'ebyafaayo mu Kawempe North Constituency.